Atuabo mulungi tukwaniriza nnyo webali kubanga otwegaseeko nate onaku olwaleero tuze embeera ya coronavirus era nga buli munnayuganda okubirizibwa okusobola okulaba nga ogoberera ebiragiro ebyo byonna biteekeddwawo okusobola okulaba nga twewala ekirwadde kino ekya coronavirus. Ensonga nnyingi ezoogeddwa, ensonga nnyingi ezeetaaga okuddibwamu. Omulundi guno negatiddwako Lieutenant General PROSCOVIA Nalweyiso muwamagezi eri omukulembeze w'eggwanga ku nsonga z'ebyokwerinda n'obutebenkevu. Tuli naye tugenda kubanga tuwayamu ensonga nnyingi onaku olwaleero. Afande nsanyusa okulaba. Naye nsanyusa okusanga. Nali manyi wafa. Gyendi corona tanaba kunkwata. Ne batambikira. Nja mbalamusiza mwenna abawuliriza nembebaza okunywerera we muli ate nembebaza okukkiriza okubeera awaka abatakkiriza nabo tubale tubasaba ennaku 21 nyangu nnyo okumalako. Nensaasira bonna abafunye ebizibu okuva Lenasembe okujja wano nenebalizaako n'abafuna ebirungi mu bulungi. Weewaawo tweyansiza njagala kutandikirawo wennyini ku nsonga y'ebiragiro ebyo ebyateekebwawo okusobola okulaba nga tutangira oba twekugira ekirwadde kino ekya coronavirus. Ekirungi okikonyeeko bannayuganda bangi bavuddeyo ne beebuuza oba ddala bino ebyakolebwa oba position eyateekingibwa gavumenti yaffe ddala gye yandibadde etwala okusobola okulaba nga etangira ekirwadde kino ekya coronavirus. Mukulaba okukwo nga General muwamagezi eri omukulembeze w'eggwanga ddala kino kyekyali kigwanidde eri eggwanga okuteekebwa mu nkola? Nze ndowoozamu okusinziira abantu bonna tebalaba biri bweru katugambe nga bonoowulya Bulaaya ensi z'e Bulaaya abasinga bayinza okuba tebabiraba oba ensi za Buwalabu naye batwale East Africa gye baba bagenderako Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi ebifaayo tetubimanyi kirabika babisirikira naye bandibadde balaba ne balaba ne South Sudan ne balaba ne Congo ensi ezitwetoolodde ne balaba ki ekiriyo kubanga ffe wano njagala okwebaza omukulembeze kubanga ye yayanguwa twalwamuuko katono kubanga omukulembeze agamba nnaku nga 2 naye ndooza tuyinza okuba nga twalwawo ennaku nga 4 kaddiraako okuteekawo lockdown ke katuleetera obuzibu buno n'okusiba ekisaawe zino ennyonyi ezaali nga zijja okuva e Dubai, Ethiopian Airline, Rwanda ze zasinga otuleetera ennyo obuzibu kati bwe tulina naye senga twali twanguye okusiba ebisaawe ndowooza twandibadde tetulina buno obuzibu bwe twafuna kati bwe tulina naye ebirala byonna ebyakolebwa nze ndowooza byakolebwa mu butuufu byali bituufu okukola okujja abaana ku masomero kubanga pulezidenti yagamba ezo ziri miliyoni 15 ez'abaana okuzizza awaka ne bagamba abazadde babakuumira awaka era njagala okwebaza bwemba ntambula siraba nnyo baana sibalaba abaana bali waka n'abaana beebale kuwulira naye ate ne twebaza n'ababawa waka kubanga balina waka mungi abakuumira waka abaana gye bali miliyoni 15 zonna ne zidda waka era neebuuza nti senga omuntu ono gwe baakwatira ku kisaawe yasooka senga twali tetunazzaayo baana paniki eyandibaddewo abaana bandizzeeyo batya naye nze ndowoozaamu nti amakubo gavumenti ge yakwata nyebaza aba Ministry ya Health amagezi ge bawa omukulembeze w'eggwanga kwegamba ku lulwo ogamba nti ebyakolebwa byonna oba ebiragiro byonna ebyateekebwawo byali bigwanidde. Oyinza okibuuza mu Lusoga nenkiza mu Lusoga nedda ebintu byonna ebyateekebwawo byali bigwanidde. Lwaki abamu balowooza nti pulezidenti okuvaayo n'ebiragiro bino naddala mu ntandikwa nawulirako ab'ekibiina kya Jema nga bagamba nti yali panic bo bwaba batyo bagamba nti kubanga twali tetunaba kubanga tufunayo yadde n'omulwadde n'omu then abamu bagamba nti yateekawo ebiragiro bino ng'ate bannansi tebalina bwe bagenda kufiibwako naddala mu mbeera y'ekyokulya. Jema
because political party ekibiina kya byafuzi erina abantu bameka omanye ekyo nakyo wandikirowooza kubanga jeme eyinza okuba nga tefiirwa nga tejja kufiirwa mu bino ng'abantu bayo batono nnyo nga balubatu nga bayinza oba nga naye njagala okutegeeza ekintu omukulembeze kye yakola omuntu yenna akinenya tamanyi bifa bweru kubanga ensi zonna ezadirenga kubanga njukira Trump yagamba nti aba Democratic Party mbu be bagala okukozesa olukujjukujju ne wayitawo ndoozi ennaku nga 7 n'agamba addala ekintu gyekiri kati nze sinenya bannabyabufuzi buli kiseera bannabyabufuzi baagala okufunayo ekintu kye bakola kye beekwasa naye nze ndowooza nti ekintu ekyakolebwa kye kituufu ate tetwalina kulinda kumanya mbu tugenda okukola kino eggwanga lirina ki kubanga n'Amerika abagagga ne Abangereza simanyi UK abagagga n'Abarasa bonna bayina ebizibu byebimu kati byetusanga nabo emmere ebatawaanya kwegamba tewaliwo kumala kwetegeka President yagamba luno ng'olutalo lugudde bugwi kizibu nnyo dwetegekera kale mubeerawo nga mu traininga ne mubeerawo naye kizibu nnyo okumalayo ebintu byonna okwetegeka kubanga oba tosuubira lutalo naye luno olutalo bwe lwajja twali tulina President yali alina okukola ekyakolebwa tewaliwo ebyo yagamba mbu ate twandimaze okwetegeka ne tunoonya obuwunga ne tunoonya ebijanjaalo ne tunoonya emmotoka ezinaatambuza abantu kyayita ekisoboka ensi ezimu ezaateekawo lockdown tulabanga bannansi nga tugambye nti oba bano basaluuni bano babodaboda bonna balina at least ensi bwe zibakutteko okusobola okuba nga bayita mu mbeera eno e Uganda tuwuliranga twogera ku abo abaali bakola mmere ya leero nga be balina okuba nga bafiibwako ate tukiraba na Kampala wakiso obusobozi bwa Uganda bwebwo naye nze n'ensi zoyogere zimu bodaboda nsi ki olina ensi gyoyinza okumpaayo ng'erina bodaboda ng'eziri wano eziyinza okuba nga si bodaboda naye nga nayo eriyo abakola mmere ya leero abakola emmere ya leero nsi ki ezaawaddeyo emmere ku bantu abakola emmere ya leero nsi ki zimenye kwegamba nze njagala nkomewo wano olina bankomyewo ng'ensi ozirina ezikola ki ezigabye emmere mu bantu abakola emmere ey'olunaku ensi oba engagga nze nja kwogera ku America kubanga America yemu ensi yavaayo neyogera ku kulabirira bannansi baayo kisubi tomanyi kiri America kati simanyi oba okigoberera ekiriyo kibi nnyo kubanga ne bwe baziika abantu tebakyalinawo basazeewo kubaziika kirindi ate ffe wano tuyinza kutuga nti wetuziika abantu wabuze ate nga tetwagala baziika ofundako n'abantu okufa ebizibu abanaafa ebizibu bajja kubeera batono okusinga kano akawuka kubanga kano akawuka ko tekayina bayina bizibu tekayina batayina bizibu tekayina bagagga tekayina bakopi buli muntu yenna omukopi atalirwa ku mmere ye bonna kabatwaliddemu kati ekigambo ky'okugamba nti Uganda kyesobola kyekyo kubanga ebintu bya wano by'abantu si bya gavumenti teyina nnimiro gavumenti teyina dduuka bintu by'abantu naye ebintu erina ggula bigule kyesobola kyekyo ekintu kyazze nga budget yatambula dda kati balina okunoonya nga bagenda basala ku ministries okufunawo era kyova owulira baayisa abantu era njagala okwebaza abantu bonna abaleese ebintu kubanga gavumenti badde tekisobola Kampala ono gwolaba alimu abantu miliyoni nga 5 kati gavumenti beeyina okuliisa balinga miliyoni 3 beeyina okwemmere ate buli muntu bamuwa akasawo ka kiro 6 amaka ga Kisubi bamubeeramu abantu 10 ze kiro 6 bwemubeeramu abantu 20 kiro 12 si kintu kya muzanyo n'ebijanjaalo kiro 6 simanyi n'omunnyo kati nze ndowoozaamu nti gavumenti kyeyasobodde okusobolako kyekyo era yagambye tesobola gabira bannayuganda bonna mmere era pulezidenti n'agamba nti emmere eno si abantu abalipuwa kubanga tukimanyi nti abantu abanaku babaddewo era badde atambula constituency ku constituency ng'agenda ayogera n'abantu okuva okwejja mu bwavu naye si eno y'abantu akeera ku makya n'asuubula emyera gya mitwalo 3 n'agitwala n'agiteeka awantu n'ajjako eminwe 10 gy'anaalya n'agiwata n'ogiwaata n'atunda egyo n'afunamu ebinyeebwa ebisekule beebo be baliko si ku Kisubi kituufu bw'oyogera bw'otyo Fande nkimanyi bulungi nti ng'ovudde Kampala naye tulina n'ebitundu ebirala mu Uganda
ebirimu abantu abakola emirimu bwe gityo abantu abo bo bafiibibwako batya ng'ovudde kubali e Kampala ne Wakiso? Tusoose n'aba Kampala kubanga bwe busobozi bwe tulina, naye waliwo kati abantu abatandise okugaba emmere mu task force za district. Waliwo era njagala kubeebaza batandise okukola ekyo. Era emmere wano bw'eneeba ng'erabise nti nnyingi bajja kutandika okuweereza mu districts ku task force. Naye ate waliwo enjawulo nnene nnyo n'abantu b'onoogamba nti abali ewala, katugambe nga b'onoogamba ettawuni, ebibuga ebiri nti ekibuga eky'e Masaka, ekibuga eky'Empigi, ekibuga kya Mukono nga bali kumpi n'ebyalo bye basobola okufunamu emmere ya ssente entono, kubanga kati emmere eri mu nnimiro tewali bagigula. Kati abali eyo asobola n'okutambuza ebigere n'agenda n'agula emmere ku ssente entono, lumonde, muwogo, okusinga kati ow'e Kampala, kubanga ow'e Kampala talina wafuluma nti agende mu kyalo kyonna aguleyo emmere. So okutwaliza wamu gwenga General PROSCOVIA Nalweyiso oli mumativu ne measures president oba government ze yateekawo naddala okudduukirira bannayuganda ku kigambo kino ekya coronavirus? Ndi mumativu nnyo era njagala okwebaza n'abantu abatambula nga badda mu byalo, wadde nga Ministry ya Health tekiwagira nti bayinza okutambula nga badda mu byalo ne batwala obulwadde, naye bw'akwata famire ye n'agitwala mu kifo ky'okufiira wano enjala bagende. Nze mbawagirira ddala, bw'abanga amanyi nti mu kyalo eriyo emmere bagende mu kyalo. Then ate abantu abagamba nti president yandibadde abawaamu at least ennaku 2 oba lumu public transport nesobola okubanga ekola abantu bano ne badda mu byalo, kubanga ddala waliwo bangi abagamba nti bali stuck mu Kampala ate nga bandibadde badda mu byalo ne basobola okubanga balabirira famire zaabwe. Omuntu yenna asobola okutambula ng'agenda mu kyalo atambule. Okutambula wajja kubeerawo public transport government gyegenda okuteeka okujjako ng'ekintu kigeetinze kizo tomanya kubanga empisa zaffe ze zijja okukyusa ennaku 21. Bwe empisa zaffe bwe zinaba tezikyuse kati nga kyendaba mu kibuga, nina radio gye mbaddeko n'empita gye mpise abantu bayitirivu nnyo naye nga ate tebalina kye bakola ate nga si njala nti yebaleese, kubanga sirowooza nti gye batambula nti oba balinayo emmere gye balya nti oba eriyo abawa ssente nti nga abantu bali fit naye nga bali mu kutambula mu kibuga. Empisa zaffe ze zijja okukyusa ennaku 21 tomanya kati bwe kinaaba nga kiyitiridde nga baga nti kaakati lockdown ya mwezi tomanya. Gavumenti eyinza okugamba nti kati bataddewo baasi ezidde e Masaka, naye nakyo manya nti baasi eyo gy'otaddewo oba otoyongedde obulwadde mu abo abantu abali mu baasi, okujjako nga bagamba nti buli anayingira bajja kumala ennaku, kubanga buno obulwadde obumanyi 14 days okusobola okutegeera omuntu nti oba mulamu, then ne bongerayo n'endala 7 21 days. Kati ebyo bya public simanyi public transport biki byo bya twamala ozisirisa abantu abaddayo balina kutambula butambuzi nga bagenda. Bwe twogera bwe tutyo Fund Olinga agamba nti gavumenti tesobola kulabirira bannansi baayo naddala mu kigambo kino eky'ebyemmere. Waliwo bannabyafuzi abamu abagamba nti kyekiseera gavumenti ebeere ng'ekozesa ku reserve zaayo byebadde ng'etereka okusobola okulaba nga erabira bannayuganda, ate era mu nsonga y'emu ne bavaayo ne bagamba nti ate baalemesa bannabyabufuzi n'abo abalina obusobozi okubanga badduukirira abantu baabwe mu bitundu eby'enjawulo eyo gye bali. Abantu bonna abalina obusobozi oba bannabyabufuzi, situla emmere gy'olina gitwale ku task force. Buli district erina task force. Wano e Kampala waliwo task force. Situla emmere yo gwe munnabyabufuzi gitwale ku task force. Naye togenda gigabira bantu. Lwaki sigigaba? Kuba abamu y'ensonga lwaki boogera bwe bati. Kyetuva tugamba nti emmere eno togigaba, eno emmere ya bannayuganda abalina ekizibu bonna, nga temulimu NRM, nga temulimu People Power, nga temulimu FDC, nga temulimu DP, ya bannayuganda. Kati ffe tetukwesiga gwe owa NRM okugenda okugaba emmere, kubanga oyinza ogiwa NRM bokka. Oyinza ogiwa abantu bolowooza nti be bakulonda. Oyinza ogiwa ba campaign manager bo bagigabe ne bagigabira abo bokka be bamanyi nti be NRM, oba ne bagigabira ba People Power bokka. Twale emmere ku task force eya district, kubanga task force ya district abagiriko si bannabyabufuzi nti oba chairman we NRM, chairman wa district yalondebwa abantu.
omanyi ku district eriyo ba chairman eriyo chairman we NRM nebayo ne chairman wa district nebeerayo COW nebeerayo DEO nebeerayo veterinary doctor DHO district health officer ebeerayo wa veterinary bonna bali ku district beba kwasa ebintu bino ne babigaba nara disinga kwali ye chairman wa committee eyo. Okay. So abantu batwale emmere nalabye retired Kanokiza Besigye yavuddeyo n'agamba nti nabo balina obuyambe baagala okubanga baddukira naye bonga people's beyita ba people's government nti bo tebajja kubanga batwala mmere wa prime minister oba waani mu government naye bajja kulaba enkola gye bakolamu okusobola okulaba nga baddukirira abantu baabwe mu bitundu byabwe. Kale bagikole betantale bakole enkola yaabwe nga tebagenze enkola ya gavumenti ate gavumenti yetwala nekiza Besigye kituufu yadalina gavumenti eyiye badayina eyiye naye gavumenti eno yemutwala era yeyamulagidde n'okubeera awaka kubanga simulaba bw'atambula n'abantu nga luwe yatambulanga nakati abalete ku street naye tekisoboka akalwadde tekamukkiriza kati emmere agitwale ku ali Kasangati emmere agitwale ku division ye Wakiso tali mu Wakiso ali mu Wakiso agitwale ku Wakiso district ERDC Rose Kirabira ate bw'ogitwalayo togitwala n'oga nti emmere yange ya people's government kwegamba izo giretanga people's government naye egabirwa abantu bonna. Then wabaddewo era Abannayuganda bangi naye mbadde nsaba bannabyabufuzi kino ekyazze kirina okutugatta si kutwawula okutugatta kubanga akalwadde bwe kaba kekakusse gavumenti yekuziika nange bwe kaba kekanse gavumenti yenziika so siba awaka kati kino ekintu kitugatte twamaye kubeerawo simanyi biki nze bwe ndowooza. Waliwo enjawukana mu bannabyabufuzi ze boogeddeko bangi nja kuwa ekyokulabirako nga Lord Mayor yavuddeyo n'agamba nti muddira mutya ne mulonda abantu mu divisions za Kampala ezirina obukulembeze yabayise abagwira ba aliens bwe mwaleese mu bitundu ba ministers n'ogamba nti Honorable Ben Namugwanya nti agenda twala Lubaga Honorable Kafunzi Jackson agenda kutwala Kawempe nti Honorable Majeza agenda kutwala Kampala Central ebintu ebifaanana bwe bityo aga nti waliwo abakulembeze abamanya abantu abali obubi bebandi badde batekebwawo okuddukirira abantu naye ate mutabani wange oyo nze omanya nsanyusa agenda n'akaaba naye ate nga looya bw'agenda mu bya looya batakaaba naye mu buno byobufuzi abayogera ebigambo ng'omulaba bambi akwasa ekisa naye Namugwanya ali ne LCs ez'omu Kampala ezalonda Lukwago zagaba nazo emmere era n'amanya Namugwanya si yajja nago yaliwo nga minisita wa Kampala okulaba ebintu bwe bitambula naye abagaba emmere eyo abawandiika amanya bebo abalonda Lukwago era bamanya ekitundu ekyo Namugwanya tajja na linnya lyonna teri minisita ajja na linnya amanya agasanga ku kyalo kwe bagaba emmere ate nga amanya ago galondebwa abantu banga bagamba LC ate LC ebeera n'abantu 9 akakiiko kaabwe be batuula ne balaba omuntu asaanidde okuwa emmere era omuntu yenna awulira nga bamubuuka okumuwa emmere nga bamubuuka agende wa viso ye Wayiso ku kyalo waliyo omutongole waliyo ow'omuluka ku Paris agenda agambe nti nze ndi nkola mmere ya leero naye bambuuka mu kuwandiika gyabatwala lwaki abantu bano balondeddwa kubanga oli ayinza okwebuuza n'agamba nti ku district yogambye obukiiko gye buli ne ku divisions twandisuubidde nti obukiiko bwandibaddeyo naye eriyo ba mayors eriyo ba RDCs nabo deputy RDCs nabo gye bali then lwaki ate ba ministers bano nabo balondeddwa okubanga ate batunuulira abantu kati olinga agamba nti lwaki balonda ba minisita lwaki president atuula n'alonda minisita nga ate eriyo LC5 ate eriyo LC3 ate eriyo ki eriyo abagulikalikya ku district minisita omulimu gwe kutunula overseer kulaba ebintu bwe bitambula taleeta linnya lyonna lya muntu naye kulaba bitambula bitya
kati olinga agamba nti aba UPDF bazze batya okugaba emmere ng'ate eriyo abokukyala abavubuka abandi gisitudde kati ffe abo tetubeesiga kubanga balina abantu baabwe muntu ayinza okuba n'abooluganda ku kyalo kati nga ffenna kitaffe nga bwe yatuzaala tuli ku kyalo ntaawo mwenna ffenna kaakati tojja kunneesiga nze okugaba emmere kubanga njagiwa baganda bange abatali bali abakola emmere y'olunaku kati ekyo kyekireesa bano so bano bali neutral tebalina kyekubiira bazze kuwa bantu kutunuulira waliwo abamu abalowooza nti gavumenti yandibadde eteekawo state of emergency mu kiseera nga kino neerangirira ekiseera ekyakazigizigi engeri bannayuganda bonna gye babakubiriza okubeera awaka naye ebiseera by'akasigizigi babitaddeyo gy'owulya nti olunaku bafiiriddwa abantu 2,000 eyo eri ebiseera by'akazigizigi wano neebaza abasawo ba Uganda neebaza abantu bonna abafuddeyo neebaza n'abo abeewaayo ne bagenda ne babakebera ffe wano tetunaba kufiisa muntu Katonda kyatukwatiddeko tulina abantu 55 naye kati bwenjogerera tulinga abalina 35 abalaba basiibudde kakati wano tuwaliwo nsonga lwaki tulangirira akazigizigi tekaliwo era mbadde nsaba abantu beeyise bulungi mu nnaku 21 zino ziggweko abantu babate abantu babate Jenonga bwagamba tulaba omulungi tukyali ffenna tukyanyumyamu ne Lieutenant General PROSCOVIA Nalweyiso mu amagezi eri omukulembeze w'eggwanga ku nsonga z'ebyokwerinda n'obutebenkevu so gwe tuli naye tuwayamu tulabe ensonga nga bwaziraba okutwaliza wamu afande oli ayinza okugamba nti ennaku 21 ezaateekeddwawo nazo ziyinza okubanga tekijja kukomaawo okutwaliza wamu nti kubanga ensi ezitwetoolodde ezimu zigaanye okukola at least nga Uganda bwe yakoze n'ensi ezimu abantu baazo bakyatambula bulungi abasabisa bakyasabisa mu makyaki bakyakola ki nti ekintu kino ddala kiyinza okututwalira ebbanga olw'okuba tekibadde nga teffe bwe tukoze in fact abamu y'ensonga lwaki bavayo ne boogera ku mikago nti osanga omukago gwa East African Community gwandibadde nagwo gukolera wamu nti nga Uganda bwekoze, Tanzania bwekoze, Rwanda bwekoze, Burundi bwekoze okusobola okulaba nga tukirinnya ku nfeeto omulundi gumu nti naye ensi ezimu zikyagaanye okukola nga Uganda bwekoze. Naye jjukira nnyo n'omukago nagwo gubadde gwakuwaliriza okugugamba abantu tugugendemu mulimu okusika kaakati obulwadde buyinza obukugaana okugututwalamu kati ffe kye tusaba pulezidenti yagambye abantu abali ku nsalo era n'agamba yeesiga nnyo LCs ti aba LCs tebayinza kukkiriza abalwadde kujja mu kitundu kyabwe tusaba abantu bonna bali ku nsalo batuyambeko batukwatireko kubanga yo gavumenti eri wano bateeka okuuma naye kati amagye ate gayongeddeyo okulaba ezo ppanya ze bayita ppanya bibayita obukubo obutono abantu gye bayitira okulaba nti banywezaayo nayo ekyo kyeraliikiriza nnyo kubanga Uganda erina ensalo nnyingi kyeraliikiriza nti ennaku 21 era omuntu alowooza bw'atyo simugaana okujjako nga tunywezezza ensalo ne bannanchi abali ku nsalo ezo ne batuyambako okulaba nti batuyambako okukwata abantu bano abayingira naye nga tubadde tukyakikutte bulungi na zino kago oziwulya juzi twafunyemu abantu omu nga munnayuganda omulala nga munnakenya nze ndowooza bwe tunaba tunywezezza ebyo gavumenti yo n'enyweza ebyo ennaku 21 tuyinza okutya bayinza ozita ne bagamba nti kati batadde nti kabateemuuko tulabe naye abantu ngera balina okweyongera okubeera n'empisa n'ababooda okwongera okunyweza ensalo ekyensalo kitweraliikiriza nnyo amawanga saagala nnyo geesibako naye agamu gaagala okulaga nti gaagala okwetwala nga ab'ebweru bwe baasooka okwetwala galowooza nnyo ku inkonome gaazo ku byenfuna okusinga abantu baayo kubanga ebyenfuna obeera nabyo ng'abantu balamu naye tosobola kubeera na byanfuna ng'abantu balwadde ng'abantu beesobola kubanga bino ebyenfuna abantu bebabikola kati olina kusooka kulowooza ku bantu n'olyoka olowooza ku byenfuna naye nsaba abamafakitole abali wano bongere okukola ebintu ti mukama bw'anaaba tuyambye ne tuva mu 21 days tufune we tutandikira
naye amawanga gagayalamu era okufa gye kuli ate abamu babisirikira bakweka waliwo abamu abalowooza nti mu kiseera kino kye tulimu gavumenti yandibadde ekozesa nnyo bakadde baffe abalyoyi b'emyoyo then ne abo ba cultural leaders nti kubanga abantu bano balina abantu bangi ate babawuliriramu nnyo naddala mu kubunyisa enjiri ey'ekirwadde kino n'okubakunga okubanga bawaayo kye basobola then n'okubakunga nti ekintu kino yadde kigenda mu maaso naye okulima okusiga kwandibadde kugenda mu maaso kubanga tuyinza okukosebwa ate nga twakakivaamu okukosebwa ennyo. Gwe obiraba otya ebyo abalowooza? Nkiwagirira ddala balowooza bwe bati batuufu era abalyoyi b'emyoyo njagala kubeebaza kubanga buli sande bo services zaabwe zasigalawo wadde talina bantu naye abuulira era nenebaza bannamawulire abasobodde okubeera n'abantu bano ne baweereza bye baweereza babuulirira abantu baabwe then na bano ba cultural leaders Katikkiro wa Buganda omuwulira kabaka waffe omuwulira Najinda omuwulira bonna bavuddeyo okubiriza abantu kati n'abawerese kuri Yesu bagenda mu maaso n'okugaba ensigo era tugamba abantu babawa ensigo kubanga bwe tunaviira mu kino emmere ejja kubanga ekoze eki nga weeri esobola okuliisa abantu bakalicho leaders bavuddeyo wabalabye bawaddeyo n'ebintu baleese ebintu naye bakubiriza abantu ebyokulima bakubiriza era njagala okwebaza nnyo Katikkiro wa Buganda avuddeyo nnyo kumpi buli kiseera okubanga ayogera eri abantu weewaawo atulaba omulungi afaana njagala kuvaako musaidi era kisubi tewaliwo omuntu yenna gwe baganye okukubiriza abantu kasita okufuna akakisa konna aka rediyo oba wonna woba otambudde okwogera n'abantu ku kigambo ky'okulima tewali gwe baganye. Njagala gendako ku nsonga y'abakuumaddembe ku nsonga ya security okutwaliza wamu kubanga kibaddewo nnyo ebyogeddwa naddala ku kigambo ky'abakadde baffe ebiragiro bwe byayita abakuumaddembe baavaayo nnyo naddala mu nsonga eno eya lockdown n'eya curfew ne babanga abamu osanga oba baasiiwuka mpisa oba ki oba biragiro bwe bityo bwe byali okutwaliza wamu bannayuganda abamu ne babanga baatulugunyizibwa ekisusse simanyi kyoyinza kwogera ku nsonga eno kubanga ddala bannayuganda abamu bakyanyiga biwundu. Ensonga eno njogerako bwe nti era ojjukira n'olulala bwe nakyalanga wano nayogeranga nnyo n'abantu ekigambo ky'okusomooza abakuumaddembe. Abakuumaddembe baasiiwuka empisa kubanga nabagamba abaana bano bava mu mmwe baganda bammwe banyina mmwe bakojja bazukulu abo kati abantu bagenda ne babatwala nga abaava mu ggulu omusirikale kubanga ojjukira nayogeranga nnyo ekigambo ekigamba nti abantu bakozesa eŋŋombo ku bantu babiri okusinga ku musiraamu ne ku musirikale wayiseewo abasajja babiri n'omusirikale omu naye ng'omusirikale naye musajja wayiseewo abantu basatu n'omusiraamu naye ng'omusiraamu naye muntu kati abantu bagenda ne balowooza nti abasirikale bano bava mu ggulu ne babayisa bubi nnyo nnyo babavuma ebigambo ne weewuunya omuntu engeri gy'avumamu omusirikale ng'alinga avuma ate ne beerabira n'okwerabira nti omwana ono okujja ku luguudo teyeereese yekka baamuleese ku oda oba ayagala oba tayagala ku biragiro bye byamuleese awo okujjako ng'omusirikale awulidde ensasage ayinza okujja nga tebaamuyise ajja alabe kyekiriwo okutaasa naye abantu babafuulira ddala nga batali bantu kati n'abasirikale nabo baleme kuvaako waya ng'omuntu wa bulijjo kubanga tulina training ze tuyitamu ezituwabula okuvaamu zino ki waya zino eziva ku bantu naye njagala okwebaza omukulembeze w'eggwanga bwe yavaayo n'ayogera ebintu ne bikola ki ne bikakana naye omuntu ne bakugamba ssaawa emu ng'ovudde mu bbaala ng'ebbaala bagigadde ate ebbaala nga baziggala n'okuziggala naye abantu nga baziggulawo emmanju abantu n'oli nakuŋŋanya abantu 20 n'abassa mu bbaala kati omusirikale n'ajja ne batandika omuvuma ne bamuyiira omwenge ebintu ebifaanagana bwe bityo kati n'olwekyo n'abantu tubasaba beddeko n'abasirikale baffe bo tetubasaba tubawa oda obutaddayo kuba bantu naye era bakirese
jo nalabye bagoba abantu nakati nsanze bagoba abantu abatambula bayitirive eyo wansi nejo nalabye nga bagoba naye nga bakozesa firimbi n'okwogera n'emizindaalo mu ddeeka buli muntu addeeka kyateredde twetonda olw'ekyo ekyaliwo naye tusaba n'abantu baddemu empisa. Abakuumaddembe bano nga tukyabaliko bo beetangidde batya ekirwadde kino kubanga ebiseera ebisinga ne bannabyabufuzi abamu bavudde ne boogera ne bagamba tulina obweraliikirivu eri abakuumaddembe baffe kubanga bo bye mutugamba okukola ate bo si bye bakola tebambalanga bwe bandyambadde social distancing ku mmotoka nga batambula bo bwe babeera so bo bafiiriddwako batya. Distancing eyinza okubula kubanga alina okujja okulaba ani eno sitiika yeeyo kubanga bazikipudde ddala kisubi atwala mulwadde nabo bennyini nga bali kabangalizaabwe kati nze ndowooza ekyo kye tugenda kukyogerako okulaba kyo kituufu abantu okukyemulugunya okubanga abasirikale baffe tebali protected. Tugenda kulaba engeri gye tunakitambuzaamu naye munnange ebintu by'olutalo bwe biba bituuseyo omusirikale akafiiramu olaba ensozi bwe zigwa abasirikale kwegamba olw'okuba tuli mu lutalo kati okweprotectinga tujja kweprotectinga naye tulina okutaasa nnyo bannayuganda. Tulaba abakuumaddembe bangi mu biseera nga tetunabagenda mu coronavirus ono oba mu mbeera eno babadde mu mawanga ag'enjawulo nga bali eyo okuyambako era okukuuma eddembe. Bo bali batya kubanga tulaba bannayuganda abali kati ogezanga China tulaba embeera gye babaddemu abamu nga balaajana minisita gye buvuddeyo yavaayo n'alambula ku nsonga eyo. Bo abasirikale baffe abali mu mawanga ag'enjawulo ate nga nago agamu galimu ekirwadde kino embeera etambula etya? Abasirikale gye bali tebalina buzibu emirimu gyabwe gitambula kinnawadda naye nga beprotectinga ku by'obulwadde naye nga gye bali naye okimanyi kino coronavirus yasirisa buli kintu abaali ab'amaanyi abaali balwana akawuka kabassa era nze nsaba nti akawuka kano bwe kanaba kavuddewo oza buli muntu twanditambulidde mu mbeera eyo bakati entalo teri abantu bali mu kulwana n'akawuka obutujju akawuka kano kasinze olutalo speed gye katambulyako kasinga olutalo emirundi 100 kati entalo teri buli muntu ali mwandaki alinda mulabe w'akawuka. Tukyagenda maaso n'okubanga tuwayamu tuli ba mukisa tuli ne General PROSCOVIA Nalweyiso asinga eddaala mu bakyala mu UPDF gwe tuli naye wano nga tugenda maaso n'okubanga tuwayamu naye okutuwa endowooza ye n'endaba ye gy'alabamu ebintu nga bwe bitambula naddala mu kiseera kino ekya coronavirus. Mwattu ekirwadde bannayuganda basinga bali waka ng'era bw'omanyi nti batugamba tubeere waka twekuumire waka ennaku zino 21 zimale okuggwako tulabe embeera bw'enaabeera osanga bannayuganda bonna banadda ku mirimu gyabwe. Afande njagala tuddeko twongere okwogerako kubanga oyogedde ku basirikale abali mu bitundu ebyenjawulo gambi bali bulungi beekuuma obutafuna kirwadde kino naye njagala tuddeko ku bannayuganda abali ebweru eyo ng'oggyeko bannayuganda abali mu kusoma naye eriyo ne bannayuganda abali ku kyeyo abali eyo ate nga tukimanyi nti be bamu ku abo ababadde baleeta akasente mu ekonome yaffe wano akanja akawerera ddala okutwaliza wamu abamu tubalaba nga gye bali balaajana abamu baagala okudda infact twalaba abali China abo be babadde balaajana ennyo nti gavumenti ebeereko kyekola okusobola okulaba nga oba bakomawo bakomewo kubanga abamu nga bagamba bagobebwa ne mu mayumba mwe bali basosolwa nnyo okutwaliza wamu. Simanyi afande kyoyinza kwogera ku mbeera eyo. Bannayuganda bano nzijukira president bamubuuza ekibuuzo ekyo n'agamba kiri expensive nnyo okukima abantu kyabbeeyi nnyo kyabbeeyi okubaza kwegamba okunoonya ennyonyi okugipangisa ogenda obaleete naye ate n'ekirala kirimu n'obulwadde tomanya bayinza okujja n'obulwadde naye ekyo tulina bwe tusobola obbakuumira okubateeka naye ekirungi nti amawanga agasinga galeze abantu bonna
China yokka gye nalabako nga abantu balajana naye tetwamanya ki ekyaliwo. Waliwo ekizibu ky'Abannayuganda abaava wano ne bagenda ebweru nga tebalina visa zeeyo, nga bali mu nsi ezo nga beekwese bwekwesi. Abo kirabika be balina ekizibu, naye abaliyo nga visa zaabwe zikyaliko oba ziweddeko, kubanga Abachina bagamba visa eziweddeko tebagenda zisaba abantu kati, tebagenda zibabuuza okutuusa ekizibu kino lwe kinaggwawo. Naye bano abaliyo nga tebalina visa, Minisita wa Foreign Affairs Honorable Kutesa yayogera n'Abachina ne babakkiriza, ne bagamba abantu abo balipootinge ku embassy zaffe abali eyo nga tebalina visa. Naye mu nsi endala nga America, UK biki gye bali oke okujjako abaagala okudda. Sinaba kuwulirawo nnyo abasaba ebyokudda mwaga amawanga. Then n'abali e Dubai waliwo social media, simanyi bali bubi, simanyi enjala egenda kubatta, naye ate balidazi baabwe Bannayuganda bali ababakulembera ne bagamba nti ate ffe tetulina kizibu, batuwa emmere yonna gye tuli. Kati nze ndowoozaamu nti Bannayuganda bali ebweru, abazadde baabwe bali eno balina kusaba abaana abo bagendere ku biragiro gavumenti ezo bye ziba zibalagidde, baleme kubeera nga babagambye kubeera mu mayumba ate mu mayumba baveeyo batandika okutambula ku nguudo. Nakyo kireeta obuzibu, kubanga abaddugavu abasinga bali balowooza nti kana akawuka tekakwata baddugavu. Naye ndowooza bajja kubeera, kubanga Abachina abo kabe nalaba complain, bajja kubeerayo. Naye kyesinaba kutegeera oba gavumenti ya Uganda ekyalowooza ekirowoozo ky'okugjayo abantu bano, naye ate abantu bakitegeere nti ensi nga South Africa ekyagireetera obuzibu kugenda kukima abantu baayo nejja n'abantu abalwadde. Ndowooza ne Rwanda kiyinza okuba kyekyagireetera ennyonyi zaabwe engeri gye balwawo zisiba nga zireeta ki abantu. So tugambe nti ffe tewaliwo ssuubi mu kaseera kano kuzza bantu bano wabula okubakuumira gye bali. Saagala kugamba nti tewaliwo ssuubi, nkugambye simanyi okuva pulezidenti yakyogerako wali n'agamba nti kya bbeeyi nnyo okunoonya ennyonyi okuleeta bano abantu, naye bwe kiba kyetaagisa bajja kikola. Naye sinnalabawo abantu, kubanga n'Abachina baali beemulugunya, minisita yakikolako. Njagala kuddako ku ekonomi eno, ku byenfuna by'eggwanga okutwaliza wamu. Mukulaba okuko ekirwadde kino kikosezza kitya eggwanga lyattu? Ekirwadde kikosezza eggwanga, naye nze kyenjagala ennyo ku Uganda, Bannayuganda bamanye ennaku, kubanga ffe we twawambira 86 twasanga eggwanga ffunyu, naye Bannayuganda beerwanako ne beekomyawo. Nakati Bannayuganda bamanye okukakalukana, we twakoma we tujja okutandikira. Ekikulu kuba na mmere, senga abantu balima emmere neebeerawo, ebintu ebirala byonna bijja kupiikingirawo. Ikonomi yo mu buli ngeri yonna kana akawuka kagikosezza, kubanga buli bizinesi yonna nzigale, mafactory kumpi maggale, buli kintu kiri down. Naye nze kyenjagala ku Bannayuganda bajja kwebbulula mu bbanga ttono nnyo, tujja kuba tukomyewo. Bannayuganda bajja kwerwanako kubanga Bannayuganda bangi aboogedde naddala ku kigambo kino eky'ebyenfuna, boogera ku kigambo kya paalamenti yaffe eno nti buli mwaka tubeera n'embalirira y'omwaka, era bangi omulundi guno bawulira bagamba nti essente ezo ziveeyo zibeere nga ziyambako naddala ku kirwadde kino, nti kubanga bye baali baateekateeka ebisinga tugambe oba kutambula kukola ki nti tebikoze. Ministries ezimu baali bazigerekera ssente okukola ebintu ebyenjawulo tebikoze olw'ekirwadde kino, nti bandibadde ne budget bagirecallinga ne bongera okugitunulamu okusobola okulaba nga etambula n'embeera eriwo, okujjako nga abantu bagamba nti budget bagireete ku street. Naye kino ekirwadde kyaguddewo era ne bawulira nga waliwo ebintu ebitandise okukolebwa nga tebyali mu budget. Kati kiba kitegeeza teyo gye bagamba okulikolinga budget eyogerweko bakitandika dda, buli minisitule bagisalako ssente nezigenda mu minisitule ya health kubanga bano abantu abali mu quarantine bagamba beerabirire, naye tewali yeerabiridde n'omu. Okusooka bwe kyali naye nekiddako mandatory. Yes, gavumenti neeba nga yekikolako. Kati ezo ssente tezaali mu budget ya health.
kati buli muntu yebuze zaavaawa zezo ze bagamba okuliko olinga bazijjayo dda ne zijja ne zigenda mu Ministry ya Health yes kati gye bagamba nti bagende bazijjeyo biki sente zaavaayo dda era kyovula nga bitambula naye ne nebaza abantu bayambyeko ku gavumenti okuleeta ebintu bana abadonating kale njagala kuvaako eyo mu kigambo kya coronavirus afande tuddeko ku nsonga y'ebyokwerinda n'obutebenkevu mu ggwanga okutwaliza wamu njagala kujjako ku nsonga ya Geno muno Geno Tumukunde tumulaba bwe yavaayo n'abanga alaga nti ayagala okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga tewayitawo naku ziwera yali akwatiddwa okutwaliza wamu nga bagamba nti yayogera osanga ebyama bye yali talina kubanga ayogera okutwaliza wamu ffe bye tutamanyi nga basiviliani okutwaliza wamu ffe bwe tulaba avuddeyo bw'atyo tulowooza nti aze kwesimbawo naye yegwanyiza kubanga akulembera ku ggwanga naye yakwatibwa ne wetwogera kati ali mukomera era Geno Tumukunde tebamukwatira kyakuvaayo kujja kwesimbawo bamukwatira kubanga abantu bonna bajjukire statement ye bwe yagamba nti kino kyekiseera eggwanga nga Rwanda okuvaayo okuwagira abaagala gavumenti eneeveeko kati nze simanyi Rwanda weekwataganira na kalulu ka wano kubanga yandibadde agamba bannayuganda kino kyekiseera muveeyo mumpagire nsobole okuwangula gavumenti eno eriko statement yeri esoose ekosse etya ebyokwerinda oba obutebenkevu bw'eggwanga nze ndaba aba aliiridde ddala mu ggwanga ly'olukwe ng'alabira ddala nti eggwanga temukyalimu muntu yenna asobola kweyamba wabula tulina okuyita eggwanga eddala lijje lituyambeko wano si mu kalulu kati yali aliyita kolaki yali aliyita kunoonya kalulu yali aliyita kumunoonyezaako ba campaign managers yali aliyita kutegeka ballot papers kyeyali aliyitiraki kati nze ndowooza ebyo kubanga n'eggwanga nalyo lyoyitira eggwanga eddala nalyo balina obusobozi nze ndowooza ebyo ebintu ebyamukwasa nze ebigambo ebimu ebyamukwasa si ebyo byokka waliwo n'ebirala byayogerayogera bingi abamu balowooza nti buli avaayo naddala nga abadde musirikale n'awummula n'ayogera ku kigambo ky'entebe y'obukulembeze bw'eggwanga nti akwatibwa biraalo tebamukwata Geno mugisa muntu waali Besigye bamukwatira bino byakugenda naleeta abantu ne batambula naye bwagenda mu banka kujjayo sente ku akawunti ye eyiye najja n'abantu 2 kyekimukwasa okuba enkuŋŋaana mu katale okugenda nagenda n'abantu 3 ti agenda mu katale k'owino okulya mmere n'agenda okuba olukuŋŋaana n'alukuba ku banka ebyo bye bimukwasa teriyo birala olw'okuba nga bamukwata olw'okuba nga agambye agenda kwesimbawo oba nti avumye omukulembeze w'eggwanga naye bajeno zibangi Geno mugisa muntu Geno biraalo ono bambi eyakafa juzi kano kiza Besigye bimukwatirwa byogedde ono yakwatirwa ebyo byayogera then ne bibamusanga nabyo ng'ate bwe yalindoza ava mu magye teyabidikire yalinga kubanga bw'oba ova mu magye odikire yalinga ebintu byonna bwe baba bakuddiza obukuumi ne babukuwa mu mateeka nga bawandiise nti Geno Tumukunde tumulekedde SMG2 naye ate olina zijja mu poliisi bange mundu zonna ezibeera n'omuntu wa bulijjo poliisi yezigaba kati ebyo byalina ebyambalo biki kubanga waliyo ebintu byozaayo bw'oba ovudde mu magye waliwo uniform gye bayita ceremoniyo gy'olina okwambala ku mikolo kugamba bwe bakusanga ne uniform nga wava mu magye bwe bakusanga n'emmundu nga wava mu magye etakwebwa mu mateeka byebyo kuba ffe bannayuganda in fact bwe balaba issue eyo oba embeera eyo nga bagamba nti Geno bamusanze ne AK-47 oba 2 mu nnyumba bannayuganda bavayo ne baga nti kati Geno bandisuubidde musanga naki in fact era waliwo munnamateeka we yavaayo n'agamba nti Geno bandisuubidde musanga naki nakasaale naki era namundu nze ndirefuna nti Geno naye mundu zenina sizenoonyeza nzekka bazimpa mu mateeka ziri mu bitabo eriko n'enamba eri marked nti zino eno n'eno ziri wa Geno Nalweyiso byetuliko ebya fingerprint simanyi bitya emundu zaffe zonna bwefulumya esasi kati bategeera nti yafulumiza esasi yagundi kati kyekyo so si buli Geno nti
alina okubeera n'emmundu. Emmundu gy'olina eteekwa okubanga eri mu mateeka. Bw'oba nga ggwe tebakuwa mmundu bakuwa besikooti bawe emmundu tekkirizibwa kusanga nayo gwe kisubi nga bagiwa esikooti ate ne bagisanga naawe. Esikooti tomuyina mu mmotoka ate ogirina. Esikooti yalina okuba n'emmundu. Buli mmundu eri ku linnya lya muntu. Njagala era kwogera katono ku Gen. Kasirye Gwanga kubanga era y'omu ku abo ennaku zino abadde mu mawulire nga bagamba nti yakwatibwa nedda teyakwatibwa yagenda kujjanjabibwa ebintu ebifaanana bwe bityo. Ebyo byonna nze njagala gwe obeeko ne kyogamba. Gen. Kasirye Gwanga tebamukwatanga naye Gen. Kasirye Gwanga waliyo ebizibu emitiyana. Ye kasita pulezidenti yalagira nti amaduuka gaggalewo ate n'ayita mu kibuga mitiyana nga amaduuka maggale. Ye nga Gen. Kubanga nange bwe mbanga ndi mu kitundu sisobola kwetwala nga atali mu kitundu. Bw'obanga oli liida ogenda n'oyogera n'abantu okuggalawo amaduuka naye ndowooza abantu bamuddamu bubi. Embooko n'ekaaba naye ne bamuyita ne bamugamba akisitoopinge taddamu era tebiddangamu. N'abasirikale be yali alina ndowooza baali tebalina oda bulungi. Gamba waliwo oda omusirikale kati nina abasirikale naye nyinza okumuwa oda nti kuba oyo oluyi tumulega kuba kati nkugambye nti kuba oyo oluyi nova eri n'omukuba. Gen. agambye Gen. agamba ate awo tuli mu balakisi kati omuntu gwe ngamba okuba oluyi ankoze eki ate ne bw'aba alina kyankoze najje nno muripootinga. Ate ono gwe ngamba okuba oluyi simuripootinga mu balakisi mutwala ku erosi oba ku poliisi. Kakati omusirikale ayinza okugaana okukuba oyo oluyi n'agamba afande ekintu kyondagidde sijja bw'alaba ng'omufoosinga waddembe okukubira bakama abo noga nti afande ali wano atabuse. Naye kati abasirikale bw'obagamba nti mukuba abantu ne batandika okukuba kibeera kikyamu ekyo. Kibeera kikyamu. Era sirowooza nti nabaana abasirikale abakubye abantu ti komanda yagambye nti kuba nedda. Komanda ojja buzino sanga omusirikale akubye omuntu. Ate era omukwata tomuleka mu saturation. Abamu balowooza nti osanga Gen. Kasirye Gwanga yakwatibwa nti olw'okuba alina ebigambo bingi byazayogera ku Bobi Wine. Bobi musajja amufaanana era ekintu kino akitwale mu maaso. Abamu ne balowooza nti osanga mwatyamu nemulowooza nti Gen. tasala n'agenda ewa Bobi Wine. Kakati bw'oyogera ku Bobi Wine mukati nze mutabani wange era Bobi Wine yali mukwano gwange naye Bobi Wine era nsobola okwogera naye ne mugamba kino ky'okoze kikyamu naye Bobi Wine twayawukana nnyo awo bwe bakola ebikolwa bye bakola Arua. Tebyali birungi. Eriyo ekintu ky'okola naawe ky'olabira ddala nga okoze ekintu ekitaliiyo ng'ogenda kubeera mukulembeze n'okola ekintu ekitaliiyo naye nga Bobi Wine okuvayo n'agamba nti agenda kwesimbawo nze sirowooza nti ekyo kisobola okumuwalanya okuggyako ng'akoze ebyo ebiva ku ki. Naye omuntu mu Uganda baleeta eddembe buli muntu yenna avaayo n'agamba nti akoze eki nti agenda kwesimbawo. Naye empisa ezo ze beeyisa abo abagenda okwesimbawo balina empisa ze beeyisa kati ng'oyo omwana agenda okulembera eggwanga ne yeegattana n'abantu abo ne bakola effujjo eritaliiyo ng'oyagala okussa abantu nti kugamba mugwe ofune ettutumu. Kwegamba nganze bwe nakwata abantu 200 ne mbatwala bagambye toyita Kampala Road ne mbayisaawo then ne batamu abantu 3 mbugwe kati awo ensi ez'ebweru zitegedde. Ekyo si kirungi kubanga abantu bano be bagenda okuwa akalulu. Onookulembera otya eggwanga nga bantu bafu. Kyeki omukulembeze kati yavuddeyo alwanyisa coronavirus kubanga ayagala abantu balamu. Naye gwe bw'ogamba akikoze bubi abantu mutambule biki n'oleeta emmere oyita abantu abakuŋŋaanya otandika abantu bafunirawo obulwadde mbu ogenda kubeera mukulembeze. Nze oyo simutwala ng'omukulembeze. Nze ndowoozaamu nti abaana abo bonna abavaayo abagamba nti baagala kwesimbawo kozesa empisa tokozesa ebyo huliganizimu. Tweyanzege afande osanga kanaasembayo tubeere nga tuwumbawumba puroguramu yaffe eno mbadde era nkulaba nnyo. Waliwo bano abayimbi bano ababeera mu buzibu bangi mbalabye nga bagamba
in fact nga batisifyinga afande Nalweyiso nga bakwebaza okubanga obadduukiridde oluusi ngenda ne ngaddala afande gwe baba baliko oba gwogezaako n'omukulembeze w'eggwanga okusobola okulaba nga mukwatirako abantu bano. In fact ntera okulaba afande Nalweyiso balamu nga babeebaza okusobola okulaba nga muyambye ku bantu. Kati waliwo abayimbi abafuna ebizibu ate nga baana. Nze ndi mukazi mukulu, abamu bazzukulu bange, nze sifaayo oba yeeyisa ati oba yeeyisa ati naye muyimbi bw'afuna ekizibu bwe mba nga nsobodde okwogera n'omukulembeze w'eggwanga nti nalabye omuyimbi omu ng'ali bw'ati ne bw'ati, muzeeyi n'agamba kale mumuyambe. Ekyo tekinzi abamu mbayamba. Then n'awaka tulina abaana abagoberezi b'abayimbi. Kati omwana ayinza okugamba nti munnaye nalabye ku TV nga balaga omuyimbi gundi nga mulwadde nakwesibako then noyogera ne bekikwatako ne muyamba bwe muti. Naye nga sibayamba nga nze nga Nalweyiso ng'omuntu, naye mbayamba nga jjajja w'abaana, mbayamba nga maama waabwe, mbayamba nga ssenga, naye nga nange mpita mu mukulembeze kubanga nze ng'omuntu mba sisobola. Obusobozi mba sibeera nabwo, naye mpita mu mukulembeze w'eggwanga okusobola okuyamba abantu abo. Naye kyekisera nnyo okwagala kwe kutegeerekeka mu bantu nti Nalweyiso wayamba bw'omutuukira, kubanga nnyinza okulemererwa oli n'agamba saamuyambye olw'okubanga simwagala, naye nange ennyamba nga mmaze kwogera na mukulembeze w'eggwanga. Naye bambi tusaba abantu betuyambye, bw'oba nga obadde mulwadde weesibe nnyo ku kigambo mu ddwaliro gye badde bakujanjabira, osigale ng'okyakozesa eddwaliro eryo. Togendera ku musumba kikyagambye, omusumba gy'ali akusabire naye ng'ogenda mu ddwaliro, omusawo w'ekinnansi gy'ali akusabire naye ng'ogenda mu ddwaliro. Era njagala okwebaza Mama Fina, namulabye avuddeyo nnyo ku buno obulwadde ng'alabula abasawo b'ekinnansi baleme kubuzaabuza bantu. Kwolekera Bannayuganda abo abateza amaaso. Bannayuganda njagala kubalekera akagamba nti ennaku 21 zijja kuyimirira ku mpisa zaffe. Bwe tunaasiwuka empisa ne tugenda okugoberera ebintu bye batugambye, tuyinza okweyongeramu ennaku. Ababoodaboda mbeebaza emirimu gye bakola, naye banywerere ku ssaawa gye baabawadde. Bwe banaagaana okuginywererako tomanya, bayinza obagamba nti mukome ku ssaawa 6. Naye njagala okwebaza abantu bonna abeewaddeyo, njagala okwebaza abantu bonna abasomeseza, nammwe aba rediyo njagala kubeebaza, n'abama TV okubanga muvuddeyo nga mwena muli ku kigambo kimu, coronavirus. Bw'aliba agenze muliddayo ku biri ebyammwe eby'okuvuma, ebyokuvumirira, tetulina kyakubakolera, ate tunaakola ki? Eddembe twalireeta. Eddembe bw'olireeta tolikuba livansi. Mubeere bulungi. Tweyanzige omulungi atulaba awo ebyo bye tusobodde okubanga tutuusaako olunaku olwaleero. Njagala okubebaza okubanga mutulaba. Tudingane nate omulundi omulala. Mubeere bulungi. Mweraba.